mbuze bigere musajja wange nze nayambala ngempale mu abantu olumu bali banfudde ebbala lyante ndi mugamba oli Ssebunya ekipale ekya jini nti wali nga tonoba tononyeza ku simu kagamba oli ekipale ekya jini nga nze bamanyi nga sigikyusa kati nfunye chance obikubamu ate nalinyamu ku level awo oli amusimanyize n'empale z'ebiri z'esatu sirinyaawo agenda wa awo tubaleke naye ovuga supidi wabona anga ye musajja Ssebunya yakumezezza ku malala musajja bagamba malala ga bbeeyi kati kale bo baje bansembere banzijemu ku mawulire kizibu ate kagambe ko Life Media wadde okimanyi wali abampita nesigenda nga bagala obawemu nze gamba sano bakumenya kate nga bamaanyi na Ssebunya nzijja awo nimuga nembula omanyi lwaki bo bagala avuddeyo Oshegede bo bagala koleki avuddeyo nyate go baddewo okuva luli enze gwankoze kati kino kibato kola omuntu kategede nzi media bo bano bagala avuddeyo bagala kitambula lero lyangamba Ssebunya woli awo mbadde nseti zana bakamera tujje tukolemu ko wano nimuga halo efuna ntojulidde okategede yagenda tukano nga siriiwo nange njagala wange gwe mansula gwe manyi ko Life Media gwe nakubira ntogerezeganya ate lwakimbukira balimbu najwe mulimo gwo nkozeemu sijja nze nayise buyukweyo paka eyo lugazi paka kiyindi nenga natambuza ebigiraga omusambwa Ssebunya era mbale ngenda kubuuzaawo eyo tuwa gy'oli mukola nakula erugazi jinja ate kati wangambe planinga lukaya nabo bakube mutuwa paka lyantonde eri eti eyo abantu bange bampita buyitizi ku ssente Ssebunya atugambe olina omukolo jangu kime ku ssente obufunzi oli mukokota mutafaayi ne kati mbagamba ssente balekeraawo abantu bacho batawula no ssente mulekeraawo n'ebirabo emmere kati nayogeranga asagane bagamba omukolo ngwina n'emmere siina tuli mu kireebi bina nga toli abagala naffe ku Sande tuleeta mwagala jiwani tulina mu kulesu 12 emmere mwagala jiwani lwaki munkako ebintu byammwe asajja bannemerako ebyaddala bade big up Mafia boss aliene sikini I love you akuyambe kukwate ngende kujja ku Mafia boss aliene sikini wabaddeyo ko abantu ne beewuunya Ssebunya bulijjo mufangoni nga bukaije tebakwebuuza bamanyi bakatoli mufangoni obuzaabuza ogwa kati mu official oli mufangoni kati bo bulijjo bali bagandiwa anti bamanyi jasi muntu no mu person nga abalala okubera mufangoni ina koloti anti fangoni si aba civilian nti buli omu akola ki abeerayo kye kisingo beewonyisa yaba toki abanafu teza kati ndi muba kadi bakwewunyiza to bange wa top boss toina ko connection otukanga mwana waayo kitegedde kintu ekyo kikyasino beewunyisa byasinzo beewunyisa kati balina nembozi gye bagalo zuula Ssebunya ali anyumya kine Mafia boss era mumuganze ndi yala bo bala ndi yala tetuli yala jasi mutu singa sente ketera mabya yakira yenga kyekyo yalabanga Ssebunya atuso okwogera kandi embozi mpanvu oyagala njikuwe gendese wano nze nsolo kuje watali lugambo abantu bande bebuza Mafia boss tatera nnyo kuba bwama nati yatera kugamba ki business bya bino byaffe bya bulijjo vibe kolebwa tuko Life Media batuwe kusere tujibawe asi yabwerere kale lwakuba kati goli wange naye nzo sure oba nze lewo kyekyo wange manja nkuteka ku gali yange baida yo lwako Life Media tubawerero batubawelulala lelo bana bate batuvuze supidi twagala badde mbagule data jasinga balinze emboze ina nyingi oyina ya Mafia boss oyina ya King Saha musajja oyina ya Lilipazo ina ya Musibuleka buleka zonna ziri awo zitudde mbujo sijje eno ngo budde bukolaki bunkwata mungo oli busy nkulabo bintu bikutwala speed nono lolo munjalo kyalirako mugaga wange kiduka mutongo bina nyamuna Masaka kyali wajala boba netaaga walwonzo bangambe bakwetaaga nabagamba dda ne anti Sauda ku shamba awo nyina wala badengendo okujja mali onize n'ebintu bingi ompende kubagaga kubona nagenza okula list mwenzo boys 5 mungu baba gagamba ina nkubese musabe sente ngo ulira obambireke osobola kuwa nondaga kumanyi bajja kunyiga bayi banyiga mangu ati kati Ssebunya ina amalala mulabe olokuba ina abagagata abakubira tulaba kyama kyange behind the scene ata bona asajjanga boyina tugatongane alien skin oyo ye mwajja mutuba ya boss yangamba Ssebunya onze wanje Mafia tubera yeno
kanino yali agasitula fango ni namba ejensangi ngaga ingira mu nsonga zange yali badde byangattaawo amateeka agamanyi by the way abajaji ngali ni sikini nti musajja mu byo bakiki mpozi nga wagendayo ng'oyogera lulugwala nga taluwulira si mutima mubize sisudia nakasinkana abantu ba mirundi egi ali ni sikini Kingi Saha Lili Pazo Musibuleka ebyaddala One Love basajja baddala si mu bubi ekigamba ko life media nengendayo tampisa bubi nga wensuubira nti bajja kunvimba bankube engatto waliwo n'abantu abalala anti Sauda ku shamba oyo no banja bawulyanga njogera anti Sauda ku shamba mwogera nnyo ne mutungo simanya kiduuka mutungo ne obo okoze video bateekako kulisi kyanjawulo kiki balina mu balala abagaggabo banja bawulyanga njogera anti Sauda ku shamba kulisi oto munalu wa market kiduuka mutungo bina ne Pius ne Mike sibogeza lwa malala okonyongerako ne Steve Lutus waikawala sibogera lwa malala mbo bamba sodio ate omukyala anti Sauda ku shamba bebamu ku bantu abalina ku ssente ebyaddala nga sikusudia n'omukyalo yanfumbire emmere mu ntamuye n'afumba caayi mu ntamuye n'avuga emmotoka ye n'ajja ku poliisi ensangi ng'aze kulaba Ssebunya naye nga ssente akayina yandibadde esigala neeyo okyegedde naye nga ye muntu era gwe nasooka okuba esimu nemuga anti Sauda nfunyeemu obuzi nanga Ssebunya kyetaagisa kino nga neetaaga ku ssente nangamba tova kwena essimu n'asindika emitwalo 5 nga tambuliza kiki oyo tabawuwo era sinakubuuza kizibu ki tabawuwo abawuwo okiduka mutongo bina namunyonyola nemuga kiki kina nateekako emitwalo 4 tabawuwo abawuwo Steve Lutus nemuga nateekako emitwalo 3 tabawuwo Pius ne Mike bateekako emitwalo 2 tebababo ebyadalo gundi kulisi oto munalu wa market oyo sibala oya kulisi waliwo wampa emitwalo 3 nonga Ssebunya tugasazizaamu naddayo ate buto nembuuza omusajja alina we yateeka kutiya ya ssente ajjako bujja ebyadala mwebale kunjagala ate ko life media olwananganya bano ne bakwagala kati tugenda tandika akangambe Alien Skin kuba kati naye abakati gatandika ne ku bayimbi Alien Skin Kingi Saha Lili Pazo yo space wajigenzeemu abamu beewunyiza nga bakutiisa amaso manyi muntu wabakulaba kumpi oya Ssebunya wa bulijjo naye wakakasiza abantu toli wa bulijjo abantu abo biki byo bayigiddeko nga gwe omuntu no kati kyensinze bigambula mbwensi by the way abantu bakusimanga ne bakwagala n'obanga olabye ku mmere emmere feno ziba ssente ziba nsimbi n'obanga ofunye ku mmere nga mwaleti mweri tovimbanga muntu baba sajja sikulimba Lili Pazo Mafia Boss Kingi Saha Musibuleka musi naye mugagga ssebo banga alina gundi wanegu ensangi tomuyita luyenje kuba gundi namba fulo yaki tomuyita luyenje ssebo waddala n'abasajja bo balaba tutuukane tutuulane tunyumya kati ate Lili Pazo yagamba Ssebunya jangu wano wa misachi papazi tuliye kati wali Pazo ate nalinga ali mu nnyumba twamukola buli kimu kye twagala nakwate saati n'agimpa talina nnyo malala ebyo byakweragalaga yandaba ndi bwerera mpe saati okategedde mukwano ndi muyimbi kati gwaza Kingi Saha yampa laavu kati waliwo n'abaŋŋambe wali abagambe waliwo mikwano gyange kale gye nasimatukako ka step kati balina obukambwe tebakkiriza nti yenze tebakkiriza nti wabayitako sinabayitako kubanga simbulangako nabo ku layini etya era sibagambangako nti ani asookayo just na step gye nasimbulamu kati nebo tebakkiriza nti yenze kati nakoze bwe nti nange erinnya lya Ssebunya kandi baguze ofune eddala nfuke Matiya era nonafuka Matiya fesi egenda kyuka tulimuwe tesobola atwala tuli bawe nabo beyagalemu tesobola kati bo bagamba ki anti bebuzo bingi kati bo yakwewuunya balaba akasigwe basuubira bakusuubira kwanga oli kweri mama munyambe ndi bubi kati banange nze nawe gwe onakola olujja baide ko life media omuntu atambulira ku bigere bye abere ku pesi nze nne ngombo yange nti mutu singa sente tuliyala wozimba kalina nzimba wa kazigo wogula eka ngula 10 ku 10 nange mbasina oboyina baga baguze ettaka noli yaguze ettaka nono yaguze ettaka sibwe kiri era wekiba mbasula wange nange ngosula wo wabi woguze motoka ngula opiki mbandi bubi oli bubi hatira kwa abantu tebamanyi nono nzenno natereza ddobulamu ndira mu budde wenjagalira
kwati tolina stogamba toli nti oli mugagga naye watereezaamuko ku bulamu natereeza obulamu kale nze okusinziira nga bwe nali nze ndi fiiti era Katonda toweesa nnyo okupaniki kunnyongera nnyo w'oyagala gwe ng'omuntu wayinza okuleetera obuzibu okategedde kuwola bano jasi ndi ku mayenje abato bawaawala bali kweri omusajja era tukyalina olugendo ogenda mu maaso Ssebunya tulina tuka ku basajja nga ba amu ezo zonna level zikyaliyo tolina kwelimitinga by the way Life Media tokolanga ng'ogamba nijja kubeera nga gundi namba level si muntu ne level no tokiza kutuka ku level ya amu tuka ku level yo ya kwa Life Media yange yakuye najirabye ku ya amu yali yani naye bamutondera nga yiye kana yulano tuke ku ya kwa Life Media nange Ssebunya ndi ku level yange wabi kulanga Ssebunya sito inago okuppa ero yabaye wayiriza nti akopanze jasi negomba bwegombi bwendabe motoka nga dala koyongeremu enesagala kubeera nga ye ale uzutinayo kati akamotoka akazize ka base bulijjo tugabu vitizo nga tubwagala ninga kitegera tukyakola ali emotoka ezimalayo ebyo byonna bwe kiri musajja wange jasi bwe tugenda lwana nnyo tutambulire ku step by step kubanga olaba nantu twabakanzeemu bukanzi tukola mu speed myezi ng'ena ne bapyera awo wenyini Ssebunya olina omukolo gwotegese ogwo simanyi kikali kigendererwa abantu abakulaba kyekiriwo kweraga nti ayagala kuyeraga nti yazimba obuyumba ubanga gwe kiki ekiri emabega waakyo ekituufu ate bukyobuuza bibuuzo bwe tuva no manje omutwalo obuuze kibuuzo ekituufu gongumaze neyanziza kubanga sinze ensoso zimba ennyumba sinze nzimba ennyumba enene ennyo ate si buli azimba nti akola omukolo kiba kyamaanyi nnyo okategedde ennyumba yange si yesinga obunene ku kyalo gye tulaga si eyakabye ennyo naye nina ensonga yange lwaki ntwala abantu okategedde nakunyumizamu kositole awo kati negamba kwa Life Media nze mbadde nga wendi nga newonga nti Ssebunya tugendeko ewammwe mu kyalo oze nga kututewako ojja nga tolina osobola balaga okategedde kati wemba nzimbye akanga kati ni mu butuni nga bwe bakalaba ate nno olaba kagabbayidayo olaba n'abantu abalinamu ku ssente abagagga abaafuna edda tebalinaako fiiti naye tebalina na mbeera yonna era bo bagamba oyo omulenzi ajja kuba fiiti weeyongerako emyaka 5 okuva awo waali ajja kuzimba kalina kati bano abafotobi ba Luyenje bantambuza kigere bampeke wonyabbwa be balina obujja kati abo benyini benjagala bo balaba nti okubanga ogenda kubatwalayo ku nnyumba zo olinga agenda okweraga kati bo bagayita malala alina amalala kubanga ye talina kyalaga bwe busungu bwalina bambi ate abasinga okuba n'abanyivu twakula nabo otegedde naye nga namwe mulina bye mutuuseeko nze byesitana batuukako kuba nene emikono gyange twasoma najjo nga mulimu eyafuna siriimu nze simuyina naye ate nze sikunyigiranga ko lwaki wansookayo okategedde era ku siriimu lwaki yakusookayo nawo wabi kali naye akkirize naye neyamu omusooka naye alina kyansinga era mba mulumbye naye akuba naye mulimu abalina abaana baabwe nga bazaala abaana ng'abaana nze sibalina kati munyigire lwaki yazaala mangu teweevuga speed no nange ndi mu layini yange nange waliyo ekyange kyengenda okukola kati naye era anyigire kale bwe obusungu bwaki ati kitwagala okumanya bo kyebeebuuza gwe lwaki kati obitulaga kati obusungu obulya kati olaba niwe twalinga tusomera nga masa atandika okusomesa ku level egi n'agamba aya start natandika okusoma n'abuuza mumaze abalala ne bagala ye abalala ne bagala nedda naye nga twasimbulidde watya tetusobola tutambulira ku layini etya kati bo basooke bakkirize ate olwananga nnyo bw'oba olina kyokola ate tosabiranga mulabe okufa mangu ate abaana alaba atya wootuuse badde balabe bange mbaagala Katonda abongereko tutambule nammwe naye tetubawa nnyo kati tuli ku bantu abatwagala kuba namba zinyingi kati baba batagala tusaba kubanga olwedde bafe ate akitubawa jasinja kubulya balina bo baveemu eyo embeera lowooza nti oba weeraga byokola oba atuvimba twasoma naye twakula naye olaba kwa Life Media abantu babi twali ffe luli nga tukaaba nga tusabiriza kati ate Katonda era atuwaddemu era tusigale kweyo akaaba era nawo wabi obadde otambuza bigero ofunyemu eza booda kati era binungi kyekituufu inamu akakaaga obudde buno nabo tebalabira bisiwala kuba ffe abamanyi ogamba nti musajja wange ono yakulembedde tubeere ku mugongo paka waginda wajja ekigabo tukiza kyenandisuubidde olaba nziika ne besimanyi
Katate gwe mba mmanyi. Katate bwe wagenze process ya kufa. Kyengeza kulaba nso okujuna omuntu gwe simayi gwe nsanze obusani. Katate gwe wange. Kati no yesterday. Twali tuve mutawali njala nennuma nyunyunyu. Ninga musajjange tunonye we tuli emmere. Nambuza watu abali tutusaawo mu bitala bye Bukesa. Waliwo tu restaurant hotel ya Kabaka. Obojimanyi tukke restaurant agitegede. Musajjange ne mugatu ge tuli awo nangamba nire yawo nga ya bei. Ne mugamba level je natukako sikyalina wenti akulya mmere. Bumere bukya kukanga. Musajjange ne bwe ntuuka mu hotel kale oli ne yekanga nangamba kale mmere ya mitwalo 10. Njiwayo kale enako ennuma nvaayo. Just omutima kati mumativu. Okategedde. Nze senso ya sinti mugagga n'omutima mumativu. Okategedde. Tingizingenze ninja kukola endala. Okategedde. Simbulwa kuba nina nnyo. Ne muganda ngeze kati kwa life media obimanyi. Anze mbese nawe nzubanga nkumanyi. Ne gwali abatakumanyi. Nenga nkubiriza. Tewe malanga musuubi. Naddala nga tolwadde bulwadde buli. Obwa kubugena nga wayigatta ku biligo. No wali obulwadde obukumala mu essuubi. Ne baga omusajja ashegede asigaza kufa. Nga tosibiddwa. Bwoba oli mulamu wa bulijjo ng'okera n'ogenda n'okola. Katonda agenda kukwanukula akadde konna. Bwe kyokola oteeka mu maanyi. Jasa olwalira bwerere obujja. Kati wama bagamba nagenda ngeyo mu kyalo ne bagamba ewaffe mu kyalo ne bagamba Sebunya wosula opangisa. Ovuga boda by then buli kyolya kyakusasula. Oba onaakulaakulana otya nga bagalodde mu kyalo. Anga bole bala tewali nkulaakulana awo. Buli kimu kyokwatako kya ssente. Katonda tali yanguzi. Okategedde? Natusomosaamu awo. Kati bwoba kola otya ekyo anti abantu basinga nnyo kyogera nno kirese nti awo mu kyalo agamba ffe n'ebintu bya bwereere. Naye ate ogendayo bagamba ng'onyirira we mu Kampala. Okategedde musajja wange. Era nange nali ngenda bawo ekibuuzo nti kati tuli ku ki? Abaana bakulembere oba basome nga basemba. Kuba bangamba oli mutawuli buli kimu kya nsimbi. Onoovaayo otya? Ate bwe nagendayo ne bangamba nvuko ono ng'azze supiidi. Kati bo bagamba kyawo era nawo. Nti era nawo tuli bubyera tubalumbye. Anti baga kati mubalumbye eri ewaabwe. Tesebunya akuba atandise tukyokooza. Kati era nkoze ekyawo eky'amaanyi musajja wange. Katukole bwe tuti. Kitegeza gwe bakuwa amagezi. N'omanya ne nina setinga Kampala yennyini. Gwe mbanyweza. Okategedde? Ngire mu kyalo nga nsetinga buli kimu fiiti. Kale bafunye n'omuze. Sebunyano waliwo na kapoloti bakatunda. Sebunyano ate mwangamba. Nange waliwo nanga bajja mini box yange. Anti kamanyi count zenna tufe tuzandolinga. Sebunyano tutulina n'akateeka ffe. Kali wano kumpi ne wobeera. Abo nabo bafuna wategedde. Kati bo bamanyi alina ssente ateyenza. Ate nga bangamba gy'oli opangisa buli kimu kyakusasula ssente onoozijjawa. Ebyalala firimu yonna eggwera Kampala. Twesuddiya nti mu kyalo kituufu twagalayo oba waffe naye kiggwera Kampala. Ate omugaga w'e Kampala n'owaba agudde n'adda mu kyalo asigala mugagga. Kati omugaga w'omu kyalo niwe omuleeta ne Maliyo ne n'omukuba e Kampala ennaku 2. Aba ayagala kudda eri. Okategedde? N'ekiki byanjawulo musajja wange. Zino emmotoka ezituyitako nga ziwuumawuuma amasannyalaze ge tulaba buli kaseera buli kimu ekyenjawulo obonga oba akitiivu saawa yonna. Tobanga munakyalo ebyaddala. Tetubavuma kuba baganda baffe. Tetulina kye tubagambye kibi. Era naffe tuna bwe twakula nabo bafahadi. Okategedde? Waliwo embeera gye tutonzeewo bana babezi ba bujja. Katukole tutya? Awo wennyini tukyali. Lero tujje kunyumya ddala. Musajja waffe liri pazo. Tunasobola omufuna akaaliye ni nyagala abasajja abo. Gwekola bwoti? Gw'oli muto wange. Ngamba ndi njagala gundi. Nsooka na musajja waffe lunnabe. Kuba yalinayo n'ekivulu. Tulina omukwatamu. Musajja waffe liri pazo alinayo ekivulu. Ate wamusuubiza omukola ki? Oba yagala ekirimbalala bajja kitadde. Kirimbalala ku university. Bajja liri pazo yakudde. Ate Masaka. Tulinayo lideyo tulinayo bantu bafani bangi Masaka, Butambala, Gomba. Gamba mu Western. Eyo. Mu Western. Kadi libazo lwetu mwagala ku channel yaffe nga ayogera n'abantu bennyini abaffe bennyini. Mu Western oba obadde ogezesa ebyaddala Sebunya muba. Kadi okakubuli oba yaga kwefunza ensi. Ab'emmotoka tolina kyo banoonya kuteba bana budde. Budiringira mbana ba boda. Kiba kiwedde. Beba baso otambula bajja kubivulu. Kati nzoyinza kungamba kimbana kale owe okunteganya Sebunya nzito wasanga mbana ba boda onkuba engolo. Sigenda kukwatako sigenda kusongamu. Okategedde? Naye wategeera. Wategeera gundiyo. Kyomanya abana bazugu bo.
Bless era choma ozate banjagala goza mweno system yoko design nze yasokamu wakajja kumpi nze jawabwe tunaje jawaba design makingi nula bane yasima to amula bano ku kitebe namula banga yanga batata ekikolo ne mukatata nedda nawe bale kusima busimino jja okategede abamba loweza wagena n'okwata mwana mugundi baida wena ne mukwano gwange ali eyo Bulaya ali bweru eyo bangamba Sebunya yagenda bweru achape emyaka ngeji yangamba Sebunya yankuba nakama yogera kwa WhatsApp mukama nga Sebunya ati twala ko je walogera nganga papa pyo kutya sisi muntu akadimala mu myezi mukaga ngamo papa pyo kutya buli muntu abera nebinji abagenda mu dogo boye bamanyi baida ne wafe ku kyalo wafe teri muntu afanga afudde bibye abayefiridde era big up ekyalo kye wafe buli afe wafe baba mulozi kimune wafe butambala kye kimu wafe kyanjawulo ne wafe lawe bibera agundi yamukuttemu big up ekyalo kye wafe ekamwocha kyebuye lwabyata wafe teri afanga ngafudde bulwadde bwe ndi yalwadde bulwazi oyo baba musebu segera Sebunya notandika bwessabo Luka wano wenajje ekintu ekimpa ku bibina byendi oyinza okubba abantu gamba ne bwengamba ni wengenda bugenze nekola video ne ngamba ade bagala omusambo ogwobugaga nganze bwendi mujje nja nobuza wembatuuza nkowole mulabe bana Uganda nedda ate muninde mu ngenda balimba yasi kujuza mbuchosa malobozi owaye muzukulu ngabasete batuwa baba linode kasase Bunya bagamba bo bakiriza baye tugenda bawa akadde konna nase noti njagala kirimu ensi weeri gati ogiri nawe eti kyoyagala kyoddamu ogamba ba content creator ndabo obeera bunako kuba kalango business kyamaji bakuba ku sente bampa sente ate wegamba nti nesima agenda mu ebyo era namba zijja okategedde mu bike wo nawo zijja negate pamanze musajja nge siri mulogo ze ni musajja musiramu jasi kwata jasi ntembera zange obimanyi za kiniganiga nenga nze ndi musajja musiramu banja bambuza Sebunya oli mu oli wa dini ki Assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah. Nedirange. Era buli mugeyo we na joli eyo. Bolabe no video konako katima ose yalingo commenting yenzo wamwe. Awo kitufu nyecho. Era batugamba. Tebalina kiba kyatugamba. Abasajja abantu tokadde bali abasajja King Saha alina ekivulu ku Friday. Ogenda berayo. Nze soka katebe ko maaso. Zijira mu VIP tebo sina batuka jigula. Toyagala kwewanika oba audience yogwe natuka oni njafuna obulumi nganvaayo amanyi njagafuna ali mu bantu obulumi bumbere nako kazigwe wange kati kambere je nsobola wategeera sente oyaka wategeera kutegeeza sente bakembere we nsobola walo ni yangambi kati ngunyumiza ki twagende busenye okuzika musajja wange Obi wa boda yali afiridwa mukyala we musajja yakuwagira mulaba Obi oyo musajja wange nnyo ne Kevin Case ne Mandela Wasama era ngamba Kevin Case Mandela Wasama Makona Akiram TVS King nambemu bwe mulabanga ku video Mande Mogede bwe mulabanga ku video eya kwa Life Media oyo mwana wafe wa waka sharinga commenting oli posting video ebe n'okudukira kubaguno omutimbagano ngenda gubatekako baida wera njagalo banonyeko nabo basajja bamanye Kampala era nagira gulu wati guno omutimbagano olele wampamba sijja kuli omutwalo mulamba gwa follow guliko kumpi guna kumpi era kwa Sebunya njagalo banonye bakonengamu era Kevin Case mdoza muli era basajja tebalina mbwa wala ono musajja nka kofira ali antonde era nabo bakolanga video obatumirangako wali omulese gwe wangambye muzeyi ku mabondo sijja olaga mukayi mutumidde wayo designer muzeyi ku mabondo naye namule yazzeeko wange ebuleso yo muto wange yagenda n'okuleeta Bashiri Polo nanyini bigoma yagenda obaleta paka wanene yesewo aho benyini abasajja nga bo balina nabo kye bakuyamba okubanga omuntu nga wesitula oba justi babeerawo nga bo bajja buzzi era kyembali njagala otegeere mu bulamu kankutangaze otwalanga omuntu for granted nti talina mugaso bw'oba wakijja wanti talina mugaso ate abamu okuba banakwandestimatinga era onobera anti kyenakugambye nti guloza kikingisa ali ne sikini liri pazo osibuleka buleka nti ffe batwanirizanga abantu nye ng'otuse ku level ki okyegedde nze gambye twagendeyo okuziika e Busenyi bwe ntuuka zomanye byange ntuka n'ensirika ndabe kye kigenda mu maaso era natuka n'ensirika ninga fala
akana ne kajja kava yakana ak'obuwala ne kagamba yono Ssebunya omusambwa banange yono bali bona nga basirise kyenva nkaina ne gajjangu wandabirawa ku TikTok era bali bakakusiba ku bya piki Ssebunya gamba baba kulikayo bambi Ssebunya ne kagamba kati TikTok yeri wesimu yo ngamba esimu ya yatika kwanza yatika screen kwanza ne bagamba bata ne bagamba ya mitwale na ne kagamba ogifunye ne kazirika mama ajiguze oshegede ne kagata ngenda kuwa mitwale 5 ne transport nkagamba banange oshegede ngata chikiriza kati wekava wao ne kaduka speed paka mu center kikavaka gamba bo mu center Ssebunya ze Ssebunya wao owena bingo bali kyavaga ngate tulaye motoka nga ziyitawo bakusubira ku convoy nene je batadeko era very soon bagambe nawo sabo jireke maletula mu rujja baja tukubeko kola ndeka checha utaja bamanje motoka bangamba ngemotoka tuzalinga zijja siregeza balina bakupima oli alenga nawo gwe tusuwe yagala nala ko yaganya obulamu bwa bike Ssebunya katukole tutya ndabo bwagala nyo obulamu bwa bike bwabado gamba otya tukole kama tutende ku polisi tukole tutya gwangamba sino bayo kale tubaleke kajja bayo na sikati nze sikagala kati tusoke male bine ebisooka twandi bakoze nga good life ed avuga ne wali ne sikane nga ye leko musajja yalemezaamu good life ed big up bro hani nokumanyika sebo okumanyika omuntu na mesholing erinyalyo aba akumanyi kite kyamanyi good life ed yasoko gule motoka nga nkaddi ninga tebagimanyi ate mulayisi nikati yevuga sebo yagitereza mbutereza ne mu sister boni naye mu sister boni yansukako nange madam mirembe bedding yakwatide ku good life ed motoka yo tambula by the way mirembe bedding abona abantu wegana n'abantu bo obamanyi nabo bakumanyi face to face nina je nabadde omusaya wandayeko video nga n'ekifule okugenda gyendi yangamba guli kyali wa Ssebunya jangu naye no mugaza tuletayo bantu ninga ekitegeera kati gwampimbisa nakulabe ndeka ko musima dobala era gwe oyo naye wange era gwe mbagambo gambi nvudde wa Ssebunya oyo musajja wange baide mirembe bedding tweyanze mirembe bedding oyo yagenda eryantonde nasinkana kakofira makanika bambi namuwamu biga madam one love tweyanze mwe bali twagalya mu mbeera yona gye tulimu naye basajja bonna kino kyokola buli alina business nogera ng'omuwamu kati nga nakulabye Lugazi Jinja lyaha ali kati kuli bweguti gobanga yego bakubabo oba kiki baida we nabagamba abadde baleta pichene wange mukendeere musasanye emirimu wale baja ne zifloating musajja wange kazijjonde mu lujja ganyingi ne batandika okunyombeza ngalo tukolako Ssebunya katubalance ng'ekintu kino owerugazi wako owerugazi ngemufiirako nnyo ati kati waliwo abagenda okujja oli ali aluwa agitika agireeti ate nabo baffe wadde oluzungu wadde tebategeera nnyo Oluganda naye era bamanyi Ssebunya designer bakole tyabbo aluwa tutekeyo bulanki tukole tya naye tetwega bulanki nakirabye kiraka kyetaagisa kubanga ndaba wonna okikuba naberugazi bangambye leta bulanki baide nze nasobera n'abagesesa bawulira Oluganda naye muba mutulima bulimi oba Uganda batogera lulimi lumu muntu oli akwenaga nze ndieno mbale ne njasi muntu oba negunga kyekyo kaya senga wali muyimbi top twandibakobera etaani ovu Ssebunya wenga aliwanira de top nawe katoyagala kuyimba ebyo bintu si bintu byo siinaawo omumwanna gwa kkono gukuba awo nyini wenjagala awo nyini abantu abagamba bagala zibulanchi ngogenda abamu balaga bamakanika abaliwo abakabi okikola mu mutima ngachi kati kyengezaako okubalaga nze nsoka nenkola survey yange era bwolaba gavumenti bwe yakanika pikigende nazige wagundi mbamaze okonfaminga ndio yabisobola yolina asolo bikola kati wa manager Isaac nasa nakatoke alikiria amanyi jesi ndoze chinzo mubula kuchiri eki nti kujifuwa era wa Isaac akwera location tigende wa Ssebunya nabinga ajifuwe awo mukafuwa wababamba bonna kyebyadala okufuwa ala okenda bakajanga kapyare yinyini nengane yinyini kwa okufuwa abasajja bange waleta ne police ofuna obunkenke mitima nagaye yingini tajifuye balina kye bagikoze aka mu business wengindo genda buli picho giteka mu emberenge oba babitwa picho zigera mu emberenge wade wabachimbuza ala mu inbox
Bobo emberenge bagifuna batya. Emberenge. Kali akatulika ngeringa empya akabya mu box nakala mu box ako. Bobo gamba kakatulika byanjawulo ne picho kutokoto obulungi. Osegede. Box okugira nga etokote kuba emberenge kye bayita okutokoto obulungi kwa boxer. Olebe jeyo mutima gwayo. Osegede oba. Ne buli pichi njikola nefuna emberenge yayo kusizanga bweri. Ne emberenge yekola eyo ikiri ku boxer yo kakuba boxer ya ina tabo. Ezo picha ndala uju TVS. Tezina tabo. Senkebe just senkete bina tabo. Ojigogola mbugogozi. Jigogola mbugogozi just ne tokota nga senke bwe ino tokota nti tokota bulungi. Ate mulekero kunkubese ngamba Sebunya. Neno pichi bwcho ojikolako. Goleta pichi. Ochegede. Spare yawe no muyina. Walo nabangamba Sebunya nze nasindikirako gundi sente antikireke ne mali n'alya sente butamanyabo bajja kubba. Sente sindikira Sebunya. Kati ngenda mubbirawo. Kale nze bwe nakubba ojagenda ko Walifu Media ogenda Amadubala ogenda Lilipazo ogenda wakiduka mutungo bino ogenda wa Sauda bakay Sebunya yanzibe Sebunya yanzibe mitwalo 10 golaba kisoboka tekisoboka ndi yala nnyo buto kyalina kudda kweyo mtu ndi yala biki kati mulimu gwo kufuka singa kati nga nkubba nti kyalina gwo kakasanti ete ebintu bwe kola odo baya kakadde oba yaki ate by the way munkubireko munonyeko mbalagira n'amaduka ga ku mubiri Sola entukane kula nenga omusajja akakoowa. Kutikula kuba simu bakira nti bange. By the way, Uganda yonna nze nsinga ba customer. Bagenda nyiga. Naye kati okikiriza. Kati nze musajja. Simu mutima mubi. Oba kugenda kubate kwesoma oba mbaleke oba njogere. Olina okwogera kyoli. Oli anyiga nyige atagenda ku musajja. Nze musajja. Akoze ebyobugagga. Okuva ndoza January. Paka wendi kati. Naso kuzitoa milioni 4. Nao wabi? Bagenda nyiga. Sikasobola. Mu myezi nga 6. Yes, olwalaga bakira ndi bange kyenkola. Mu myezi nga 6. Baganda nze singa bakasoma wabawabi. Waliwo abakoze negaga mu system mulimu guno ngumaze mu myaka 4. Mbuza Sebunya. Nze by the way lwaki ali niyo mwagala nnyo. Mu industry y'endongo ye muto. Yali ngo muto. Na ate we ujjambiri financially. Tomuzolea ati kunyonyodde mwinda swe ndongo muto ne byakozeemu byabajjajja era ali ne sikini baile siya kusalya musango kwa ita legendary full combat full general legendary kuba lwaki omanyi kye kimu kya legendary yesu akomo temumanyi byabaniga temumanyi bya mudipo ekifulo omuntu legendary akoze ebyabo baba gama tulude emyaka 3 nga yabikoze mu banga tini era byalimu katate yite di legendary era kasotuka mu ebyo ambalo za legendary kubera mu music obero omwo mboweze mu myaka 5 okola ekintu okugwali mulembe gwabwe bananga ofutwavao katuba mutusonyiwe wendi jangu jangu awo twavaawo ogwali mulembe gwamwe ensi yakyuka kalitegera nuli akulaba ngagwe taloza ndi Sebunya ali mukupapa yeraga just nayo okifundi kati gambe ne wali ogwasoose nti yo gwe twavugana e border agansigale kweli embera gye twavugana e border ye kuli ekikomanda era itakiza nti Sebunya yakyukamu akimulumiza ddala omutwe kye nagambe nti kati erinnya lyangenda ddibawa nze nfuke Matiya bafune essanyu kyayo oli Matiya Sebunya naawe yavaawo kategete ndowooza tusigale mu kifaananyi kiri ekirala ati kyekibawo essanyu Okay, Sebunya ku mukolo gotegese bichi ebyenjawulo ebigendo bayo abantu bagwesunze abagaggo ina nkuyanja buli mwaka wadde mmere omukolo gwetegese buli omwambuuza mukyala we yani Sebunya Sebunya talina kwagala Sebunya toyina laavu bichi bangi n'abakyala bangi badde bajja mu kabox kange hi king hi Sebunya are you single ne mukyala we muyina namulabeko bamulazeko abantu waliwo ne yaŋŋamba Sebunya oyinayo omwana neko Walifu Media olaba n'abatambula nga bayiwa endusu bagamba ayina omwana we wali oba abatambula nga olaba atalina na bwali ne bagamba yayinayo omukyala kati Sebunya ongambe nti oli singo era bw'ojja bw'oti gyendi omanyozize ku kigaali mpeka kwetambula sobola kugoba kubanga olwedde bonsabye ate nze ndi muntu omukakamu nnyo eri ekitonde ekikazi saganyigiza kitonde ekikazi era wongambira nti Sebunya mpaamu sina buzibu wamneta ajja kutuuka nze kyemmanyi ojja mukomyawo kweri okategedde nenga omukyalo omutuufu bamuyita kakuwe kumanya wabi
mpa kumanyira nze nogamanya bamuyita birungi Zahala akolera ku omanye kanino kangenda kunyumiza mukasole katini akolera ku Shere Kayunga kushero yenyini ali Kayunga alimanyi nali eno nagana nagana bozambade sibalaba tebali moloza Kampala ogimanyi mvayo nyimire bwimizi ngandi nja mu kyalo labe bayika okategedde kanino mu kyalo lya ine bigambo byangamba ntambude dunia yonna badenga nze sibifuna simu bubi akachali bigambo kangamba era kaliko wa life media baite Kagame ne kano ogenda sekobo ogenda kubuyita bujega abo bagenda gamba a few moment later Mungu waba bwageze nebo ndaba nganga olabye video nga Sebunyanjo zangoye anjoleza ku mukyalo oyo njazoza nawe so bikoleye bya topu togwa so bilanti topu no kolobye bya bagumu ndaba nga muweseko ku mugongo gwange ebyaddala Zahala Mungu akwecho singo okwagala ebyaddala nze mu byenkola nalina gano okumentioninga omukazi yenna era wangamba ko wano nga ko live abakazi nyamba soka nawo beewale era nga ndicho kinage kyenkyaliko naye Zahala ye yakokkiriza nanze no ne waka muyita Babi kubanga nze mu bulamu bwange kapo jensingo kwegomba ya excellent oyo MP Wechadondo Geto Gladiator Bawa Babi president w'eggwanga nantagambwako nze kapo ya Bobby yenyumira omanyi lwaki Bobby yagamba gundi Babi yagamba Bobby nga munyizizamu namugane mwana Bobby oli wambwa nnyo nali nsubira Bobby okulya kidinga amukwate mwetayi ne Bobby yamugamba Babi siri wambwa ereda nabulya esanyu olyantuka ku mutima njala atenkaabe kati Zahala musanga simugude kulwalire temufula nyate fala babaye mu cover jasinga kategede mu lusirika ekyalo ekyo kyangamba nakigamba niyo kimanyi Zahala nti nina abaana bangi nze nekingamba wakimugambirawo nga mukusooka nekingamba abaana ba Sebunya baba baana bange nekigamba nesuubira okuwasa omukyalo mala singa manfunyemu ssente kasoba ng'onompa obula okyegede Zahala ebyaddala si mu bubi ekyala kirima bakikuza amanyi musajja baddeko mu kwagala mulamu bwange obw'enjawulo n'ekyalo ekyo kyanjawulo onansonyi okuyingiza mu sitole eyo era vidiyo enjagala ogite nina giwa abantu ebashuwa Banakayunga ne bamugamba Sebunya muyaaye oyo Sebunya akutigisa kati wana malofuna kyayagala ng'agenda wekowa life media golaba ndi mulevu enonya sekisi sinze naime nolalo nakungano ebya bakaza tukuchoka olinde ko golaba ntawa sekisi mubadde ki bwenjagala sekisi nentayite sala nene kigendererwa wacho taga muntu asoko ntegeera ate namufuna ebyadala mwena abaddeyo nga alinamu essuubi obanga mbadde nga nkulimba gagamba waye oli kweri Zahala ye mwawule oli official ne bwokiriza ogenda ku kigaali tewali buzibu ero so sigala eri ngoli kuyaffe ekigenda nange nafunye mu challenge bino video betukola jajja wange yagenze nabwa mutabano tumulaba nnyo ku TikTok tumulaba ku YouTube naye ye mukunkubira okumbulirira yanga naye bulenzi gwe wasadi Mbwa lwaki okingambye wane nga ebintu obikola bulungi ebintu ebyo byolimu buli omwe abakulaba amaaso nakweraaliikiridde kyekyetaagisa akansoke nkumulemu nze sigira kwetwala sipi kitegeeza waliwo ebulabo bubeerawo omuntu nga ali bataala kiri bwe kiti kati bo abakyala kale naddala abakyala bonna bo baagala nnyo omuntu avuddeyo okyegedde bo baagala nnyo omuntu avuddeyo naye mukimanye kino mbawayo akalowoozo gw'ogenda okundaba nti Sebunya navaayo ojje kibanga kulanga muli mu Kampala nti gwa milioni 2 gwe ne wepakira okuva e Buvuma mbojje Kampala ng'olinga yatali bantu gwoloze ne Kampala tuba tuli kuki ngoze teri bavako basolanga no mulimu gwe milioni 2 esawa newe nakati banajjula gwe nove e Buvuma mbosala ndaga muntu simachama mpe baluwa ojje tekisoboko yaba akulimba era abasinga bajja babalangidde je emirimu milioni mekameka oba babaguminkiriza embeera eyo gyobaddemu emabega okategedde kati mwe mugenza okujja nze ng'obulamu obusinga mbulabi kati Zahala wange oyo ebyaddala abaddewo sikabanga kanene abaddewo nono manyi n'okwenyizaamu nemu anti ng'omanyi byabaniga nezibuka ne mugaba gwe boyi ndi amu akawani biki
angamba kale nowe tedda mukaka musiramu kati wano baluyenje nze mbaddeko ne baluyenje n'omugaga n'abaluka ng'alinga emberenge n'omulekera omutwana gakana akatwalo nova omuntu gwolekera 10 naga tweyanzege omanya waliwo next era zaala musuubiza mu kamera nja kwagala jasi sijja kutimba nnyo ebyo twewuube tukole bwe tubukebuke nenja kwagala sajja businessman oba n'emirimu nja kwagala behind the scene then wefisawo obudde era kaddopo akamba mukalaba mumanyi n'okunanga nekyanga kyengamu nawe mujonoga musaya mwade kusanyalaze eryo nash ate n'oba okola emirimu oli mukozi wa ssente era olekamu akadde akakatentini omwamuko omwana abandi naga omusajja tali ku mulimu gwo kanange andi abagaga abasinga abafunyemu ku busente ate bagenda okugira abano bakebezanga siba penalty yabenga mu ssente anoonya tebamuwanya obudde naye ng'ate mukola ssente obuvunanyi kagame nekino kowa life ffenna ku dduniya naddala omusajja tukolera ekitonde ekikazi ngambye ne mugazi tekisoboka kyekyo n'ekitonde ekikazi kikolera kitonde ekisajja obuvunanyizibwa bwagamba nze n'obuvunanyizibwa biki yamala beera nakitonde ekisajja n'afuna omwana amufuula obuvunanyizibwa okategedde ebyo byonna kulima simanyi ngenze bulaaya biki era aveeyo anyirire ekirevu ekitonde ekikazi kimulabe afuna obuvunanyizibwa asobola nayo kirabirira kuba singa emmotoka yali obuvunanyizibwa singa osula mu mmotoka omwo okategedde ekitegeeza ffe bye tukola okolera kitonde kikazi n'ekikazi nakyo kikolerera oba gwe abaana abakizadde abaana ye gwe mala bamuwadde naloka abafuula mbu nze nkolera abaana bange beyajja mwani okategedde ate obadde manyi ku nsi tetwemalira mu bwereere era tulwanya bwereere n'edduniya tukole mu bulamu ennyumba yo nga wagizimba ebbanga lekomawa kano kwafuulako nti kino kitanda kyange olina ne sayidi kwowangaalira obeera kyekikyo ensi wetuteeka wewoka nti ova mu nsi ennamba nodda mu nnyumba nodda ku kitanda emotoka niwe befaananira tosobola gisulamu naku bbiri era ne wesuza emotoka gaba ne nasuza emotoka n'embeera mbi olaba olina olina okubeera ofuna emirembe kati Ssebunya nafunawo walife nateekateeka wensula wogenda okulaga abantu abalowooza nti weeraga ebyaddala niwonootuka nogamba talina nnyo kyamaanyi kyalina ojaga akasajja keebaka kati ate nve n'ennaku gye nvudde ebweru oli yanvumye oli yankoze bwati oli yankoze bwati newaka ate nzire nga neralika nti ebikubi nninze nti ensiri zigenda kunnuma okubanga wowummuli obwongo buwummula fiiti olina okubanga akanakawo kooteeka woosula ate onyimanyi neteekamu ku levo sebuka nange nkola oda y'ekiwoowo nga kyange bayita okuva mu kiwoowo nali nkuba ekiwoowo naye nga si kiri ekimala ennyo nga mpunya kino ekyomubuulo nga kowa life media asobola kigula gundi asobola kigula naye kati sebo ntumya kya Ssebunya wentuusa awo katanga akireese amalala nga polomoti nze era abadde ankuba ku mukono walwa naye wategeera fashion kangereko mu fashion wategeera fashion ndabo oyambala nnyo ngatto Timberland kati kowa life media naye fashion muwajidde gwoli muto wange bwe nkutwala mu kati k'engatto wenyambala si mu bubi bwe nkutwala mu kati k'engatto zokka abantu abamu ajjamu bizinensi bwe nkutwala wenyambalira empale zange abamu bajjawo bizinensi naye lwaki design wajijja kuba mulongo mputambala naye nga ndaba bakikubamu nakyo weebiti design bwe zito nali mwambazi kuva dda sibirabye kati nalabanga abantu nga babyambala naye okuba kikumba ekyo nenga ate noffe twazifuula siripa tunafuya nafuye zino 15 18 25 jambala nogisibamu nemala wiki nga teze ng'oli mu ndala si malala twatambuza ebigere musajja wange nze nayambalanga empale emu abantu olumu baali banfudde ebbala lya nte nti mugamba oli Ssebunya ekipale ekya jiini nti wali nga tonoba tononyeza ku simu kagambye oliwo ekipale ekya jiini nga nze bammanyi nga sigikyusa kati nfunye chance obikubamu ate nalinyamu ku level awo oli amusimanyize n'empale z'ebiri z'esatu sirinyaawo ogendawa awo tubaleke naye ovuga supiidi olabona nga ye musajja Ssebunya yakumezezza ku malala musajja bagamba amalala ga bbeeyi kati kale bo baje bansembere banzijemu ku mawulire kizibu ate kagambe ko walifu media wadde okimanyi nti wali abampita nesigenda nga baagala obaweemu nze gamba sanoba kumenya kate nga bamaanyi na Ssebunya nzijja awo nimuga nembula omanyi lwaki bo baagala avuddeyo okyegedde bo baagala kole ki avuddeyo naye ate gwe obaddewo okuva luli
enze gwankoze kati kino kibato kukola omuntu okategedde nti media bano bagala avudde bagala kitambula lero lyangamba Sebunya woli awo mbadde seti zana bakamera tujje tukolemuko wano nyamga alo efuna tojulidde okategedde yagero tukano gasiriwo nange njagala wange gwe maskula gwe manyi ko Life Media gwe nakubira ntogerezeganya ate wakimbukira balimbo najwe mulimo gwo gunkozeemu sijja kulimba era abantu tugenda banga kusajja okyuseemu juli nalinyirya nate bagamba kati olabika bulungi nebaza nnyo ne basajja bange Musima Dubala Kifuleddonya okuwamu omusajja wange kanjagoleko ne wa champion side Kijama namukubirako naye buzibu essimu ye aka byakyukamu naye biralamu eyo njina gyotukirako ddala namukubirako naye nga manager ananfanvuyamu naye nga akinza okukalubamu awo njina gyotukirako ddala era tunava tugenda mukubirako yogereko naye talina buzibu ajja kuwa naye nkwebaza ompadde connection nze sitoma naye ngamba kati ngenda tuuka waani Saidi oli wavudde wa Sebunya designer banzigulia basajja abo njakuwa naba jakwata mu ngalo nyingi simanyi njawulo kijjo balina mugwe sajja nange bansima busimi sajja bansima busimi wala ne musajja wange no Machete yangamba ko Life Media no mulaba nnyonyi musajja wo ne mga musajja wange oyo Machete sebo top security ku Fangoni Machete wakuteka mu lukoko oyinza obutayingira nina basajja bo bakukido kwa kyembagala ku by the Fangoni mwe bali kuzimba one unit tebalina mbeera tebasosola tebali omukokola bintu byankokola mbeere nnungi kale Mungu abatwalirawo tebali kombo bona kutekemwe by the way ne coach Clement Bulesi Magumba Ligan Bulesi Julio de Caesar Bulesi bona bakutegeera Isimami Jagulo Bulesi naye wabamba eyo esaide eyo inenge gyo wabamba tojakkiriza kale tolina mu Fangoni kati njatulero tugambe tumanye Omufangoni King Saha obagugatta lumu oli muzanganda kati kanjatule nena wobola bakalakita zange nnyo Baga mufana namu ne mafia face era banji banga nga mufaanagana kati twatula leero tubawe tulino bawa Fangoni confirm ye waffe era wabinawo nsi wabi tuli ku kitebe era Yanga Master bweyogerere wanyumya mune Fangoni obubozo obwo bwali bubozi kyobo Mafia boss yangamba kyama kibere kyama chano yaffe naffe gye tunokugiramu kati tulinga ffe ewaffe kati ne audience yaffe Mafia boss mumulabanga mbomulasa rasta ne bambi alina emboozi ezaamu amaanyi awa motivation yama ati no ali nesikino mayiro aki sija amanyi okuba nti andaba ntoba mmanyi yali mu system gye tulimu nyono ddala ya design yali mubi ate ye nokusinga gwe yali mubi Jaso bakwe bisere media ayita naba kukyaka nnyo kate ye erinya yali tundira ku mumwa gw'abantu nga gwatwala eggulire nenga yatambula nakuba ne Bulaya nengo li agamba nti wali alien skin eyo bali alien skin si waleero ate baloza ndi erinya alije mu kuyimba liliye sekise nkulagano na alien skin yeveno mu pitch nti naye yali mu makanika namwako ne gabo lyange lya EY okulikola n'alikola emayi kya mutumya alien skin ngafuwa kala ezazi alien ezazi alien zezo nga zaafuwa ku piki nga gikola mu kala yona gwe gyojagala ne bamutuma nti afuwa kala ezazi alien zaafuwa zisikini zazi aliens era matwa toteka ka alien ku piki zaabwe kiri ali ngo design yabo kira tuvala ne ku motoka zo labawo yo alien si wakati sebo toveri ngolete ngato esera mulabira mu garage ne tomulabenga muyimbi kate waze mu ndongo ate lambadenga mukazikiza yenga ndaba akulaba kuba mukumbali just nti bapalukanyo banji ne ngamba awolan fika tubere kweli sinenga tuli wanu ate nodunga ne kipalukamu gwenoga akansuke ngusalemu Sebunya wali kate bugu muliki wategedde nabakube kikono obudo babanji fene tuli nyamu ku yafu ate bakyankuba kikono nakimanyaze kati oli top mulo oli waddala era gwe gamba gwe tukagamba ko Life Media Sebunya na binzi bajja kuwa musajja wa nakiriza kuba ina bintu byokola ebina ne tukananga naye kina akikoza atya nga kiri magiko kati nato ina n'ogendo tugenda wagundi baida we tugenda ziza bafana tugenda ne musajja wange tawa tugenda Saturday wedding ntafuna budde
twenda ziza bafana se twenda chala mu nyumba kali wewe yankuwe kumanya ata makambwe jangu twale mu kisindogoma kya Maswanku Chad nga 15 tugenda bera obulenga ogenda uli dobozi lya Sebunya mbe nange mbera wano Mengo sibera wala jangu tugendeyo tukolemo oveyo tugenda ne 7 sana tugenda misana ne 7 days agenda kubayo tugenda kulangamu tugenda bera ne kutukundi kudulive ogenda kaka Maswanku se akola ne Suna Ben bafuna mu butakanya ne katafe tuli kuya Maswanku kwa Suna Ben olede jajja wawe katu supporting Maswanku na yasituke naye bale support ekikola otyo gwo mutima oyina support jowa nzo ntaddeyo jendi waguru oyina basajja wo boleta wano bokola nabo munywanyi abantu bebuza munywanyi alesigenda bamulaga okiregeera naye gyali katayagala laba ku munywanyi benakuzo mwezi 2 ogwo 8 kera nye Kayunga by the way kunakuzo mwezi 2 mu 9 ogwo 8 tugenda kera kulongosa gwanga era nadenge na buza era ngenda bero omukubo nila kweleka obole na bingo paka Nsanji oba tukole bwe tuki kankere njere ku police Nsanji bulungi bwansi ngwaki police mu byonna bange baffe yanzo tinkule ntaro manyi police banyiga mangu tubalina ko bizibu baffe nabo bakimanyi tuli ku gali yabo bana babezi nga babusumu nga banyiga mangu ne tuli bawo kuba bibatuwala wetumala olongosa program ejja ku kidaka wetumala olongosa tugenda kuŋŋanira wano wennyini era ekifo ngenda kiteza nga kigazi kizibu tusimbulira nga tugende Kayunga bugerere kali omukwate nyaga program eyo nagitegeera kana je bale yangu wankulinze kale Sebunya bwetuma olongosa na kugaba lwa kulongosa sawa kimanyi nya baba maliriza tuddeko kyawo awo tusimbula tugende Kayunga baada tugenda kuba mu mupiira abakyala bagenda kubaka tugenda kuuga ogenda kulya ku kyenyenya fresh nga kiva mu liva nayo bakisole mu ntamu kitokoto kirye twa sente namba tugenda kulya ku byenda olo runako lwenyini olwo tugenda kuba embali yaffe kirezo mukyero kati olinawo nga bina oyinza okukola 10 bakyale nabakomyeko omukyere mukomaawo kati oyagala nkalu bampe sente bakuwe enkalu zo tulindi banka ate banka esobola okujjula banka account anti obeeranga n'okumatira tomanya kijjo manyi kinyaga bito naye wano waliwo akaguddewo ka ngozi okimala anti zetera okuba omumativu nze nasiimye kyonna kye bakampa basobola okukomaawo naye waliyo n'abakyayagala okumpa bwetubaagala batuwe nze batuwe mbumusigale nga mutuwa batuwe ekiwoowo kikuba nga kyekyo mutuwe era nawo wabi musigale nga mutuwa endeka bayagala batugobe munju batuwe aya kati nze ndi kuyammwe nenge emmere big up mwena mwebale kati awo nyingi nga tusimbudde sawa zingina bemeka 5 6 7 tugenda simbula sawa 5 zennyini Kayunga kumpi tugenda tambulira we sawa emu si wala nnyo abantu wetera ogamba kati leo ngenda sula Kayunga omala okomewo enkiwa okole wange koze iwe tuwaba wala bibanyiiza nnebi ngenda wange leo ngenda sula wange banyiiga kati mulaba malala gayina nato bado kimenta malala nago ga bei ngesigasobolamu olwo byokolanga bya bei gabuwanana bwoba tolina busobozi tosaaga bezaawo baida leo ngenda sula wange ngenda Kayunga ate nkyandi wano Kampala walaawo wala si wala kugwe chegera tukeri ebintu byo bina bisetting the daily buli kimu jangu nga bwoli yakugya bano transport basasula okuva newo okugenda akati nitinye transport kajiri nti bya pichi tujja kwogera by the way kampisa onekana akalango abagala ettaka poloti jezili waffe Kayunga waliwo omulenzi bamuyita Kisaache aba property master aba property master yadiringa mu ttaka anti yadiringira mu ttaka yadiringira mu ttaka ye property masters poloti ttaka oyagala wakupangisa eka nga 10 za kulimako bulimi ettaka weeriri by the way waffe abantu bakyalinamu amaalo tebamanyi value ya ttaka jangu tudondole nga tetunabategeera fleet kati nettaka lyekwogerako batuyisizaako kolansi neve kale tulina amaalo kubanga ettaka ddene
ate waffe teri kibatta ttaka teriyo kati bali babbako naye kati bikyaliyo anti naye tetugenda yeeyo kimanyi kati ettaka weeriri lyakyere tewalagenda kuteteganya ku ttaka lyo bane Kayunga tukyalina amaalo ku ttaka tetumanyi value ya ttaka omusajja tatya kuguza eka namba kakadde kamu Kayunga sofuna eka kakadde jangu ogula ettaka nze nkugambye nze nyinza nti we nazimba nagula emitwalo 17 naye nedda Sebunya ekintu ekigize nnyo njagala nabo bajja babere baneiba bange gw'owuli otya gwe neiba wa Sebunya bulungi mujje mujje mufuke baneiba baffe Kayunga akule amazzi tugalina amasannyalaze gye gali by the way sijja agendayo nnyoni abatambuza amasannyalaze mwebale so waffe gatuuka era nawo tunyiige era nawo tuleme kusiima ne kakola nsi basiimi bakatuwadde big up bekikwatako awo nkitegedde ekintu ekyo ekitegeeze eyo ngomaze okunfaaminga wano basimbula ssaawa 5 okugenda e Kayunga babeereyo badigide bagenda sulayo paka Sunday bade tugenda sulayo abamu no tugenda gwa munana tuddamu gwa mwenda kulya kunywa byonna biri nze boss man jangu ogenda kulya ojja kunywa ate mutima omulungi onzikiriza nkole ku bakasoma abange abantu bakoola wano kati ubanga gwe kennyini wano oli gwe kennyini gwa muwozeganya bakasitoma abo tiri agambayo Byantonde Ibanda Ntungamo bamunywanyi mwenna Western yo nambalala mwe muli bange muje tukole Oyima Road Kiboga 40 Mubende sibaffe nabo baffe Kayunga Road eyo mbawaka niwe mbasi bayise bamajimanyi nti omwana waffe yasinga Busoga Jinja Mayuge Busoga naye Busoga ojagala nnyo Oyukwe abasoga balaba abo bampadde sente basinga n'abaali wano bayidawe Busoga big up bless mwenna tonda bayo musingo kya okwagala Western balina no bantu wanulavu babagadde omuntu bwe bafuna kyabazinga waabo obulamu bubatambulya beeyagala bayidawe tugenda kola ku nteekateeka tukyaliye ku Busoga Kamuli Jinja Iganga Mayuge yonna Luka tugenda bayitamu mwenna tujala zituwe ezo zitegeeza kye zituwa nambula kubakirana nti bange balaga nti gyoli bale mbambalambula mbakasoma bange mbasina kyentunda Sebunya tutulere mu musambu mbasayise nagwo bamanyi oyita nabyo butulwa so ayita nabyo ugonguleko eno yasimba ayitamu mukakasani omuntu gwe mudirenga ye wale yagambye ye waliwo n'abasajja bange baade basatu abavuze bijinga bango banze nga simanyi nena ndigana okweralika endala nga okyosa kugiya nga ndoza baba kiki Sebunya yegwe nange mbagala nnyo mubale kunjagala olozanzaani okimanyi sikuba babidduka boka n'abebigere n'abakyalo inana kyobawa no biga Sebunya yoyo omukyamo gwe mbagambaga yoyo nembigamba yenze mbagala nnyo bambi ebikyala bimami jasinga mukwano gwabwe mbagala nnyo bambi mubale kunjagala namwe kituufu ekyo Kola Life Media tukoze tola yasikutadde musa awo asigena